Kachi tata Bobby bolekerayo ku baana ab'enkyukakyuka. Abaana b'enkyukakyuka mugume. Buli muntu akole emirimu gye nga bw'asaanidde. Temutyobola bakulembeze baffe. Waliwo akasajja nakalabye. Baakamma tikiti oba ku bwa kansala. Bakayita kalya bakayita Kalazaro bagamba kali awo bakamakaali ne kayo bali agamba ekirubiro kyange kyatuukako mu parliament siyo nedda kano kale bakayita kali awo kaba kafaanana ki ne kavumye Secretary General waffe bwe yali mu kibiina olukwe akavubuka ako bakayita linnya lyako ndyerabidde. Kaweeyo obubaka omukulembeze. Waliwo akavubuka obubaka bwenkawa. Bannange muve ku Rubongoya. Rubongoya akoze omulimu gwa maanyi nnyo mu kibiina kya NUP. Rubongoya teri mwana gwe baali bakutye Rubongoya n'atagenda mu kkomera n'atawayo ssente ayinaga ne mbazadde be bamuzaala. Oba ogudde ku accident Rubongoya ye wuuyo. N'olwekyo ako akavubuka ako kali awo baba bakawadde ssente kakube Rubongoya. Naye sinnaba kalabako nkalabula. Kali awo bakayita erinnya lyako liri awo simunyika. Bakamma kaadi. Naye kali kakuba ekibiina naye musirise akasajja ako bane mukegende kagala sibula kibiina kyaffe kavuma Rubongoya. Rubongoya nako ne bakasibako mu kkomera. Ku Buganda Road Rubongoya yajja ntuwa ssente tukajjayo. Kale akavubuka ako sina Nkwale. Eyo Nkwale kuba kingana n'Enkwale. Nkwale Bukwale eyo Nkwale. Naye Nkwale gwe gwavuma Rubongoya oba weemanyi va ku Rubongoya. Nammwe banna NUP akavubuka ako mukawadde platform temukagambyeko. Mbasaba akavubuka ako mukagambeko naye bwe nanyiiga. So bannaye wetegedde bwavuma Rubongoya beesonyiwe abeesonyiire ddala. So byebyo bassebo ne bannyabo. Tata Bobby bangi bubaka kibolekera omukulu King Saha Mansour. King Saha Escobar ero badde olimanyi performance yaliko y'amaanyi nnyo. Nsaba tugende e Lugogo ku mitwalo ejja 5 ewebiri akiveemu ng'obudde bukyali njagala kale ye kyana basazeewo naye nga mbajala 5 tugende bambi akoze ayina ennyimba ez'omukwano kana oli omwana anyumisa tetukyakwana kati bakazi. Omwabuyi kayimba mami akayimba ako nkakuweereza ayya nagamba kiki ebiddako bya olabulabi nga yeereese tetukyakwana kingisa akawebale nnyo. Otuggyeko ebigambo luli obadde ng'okwana omukazi n'omugamba nze kati nja kuwa kino omunage entuumu bweti n'omulimba naye kati omwabuyi kayimba naye Tereza komwezewe mama kayimba mama mbadde nkakuweereza onakola nga yenna agonda nga yena amala jja wooli kooteekako kokka lwengodda wali okulaba ng'agonda mpola ng'akugwako nga gantwala tetukyakwana kingisa awebale nnyo kati tetukyakwana bakazi akyalawo mulewo kayimba ebisigadde ng'obireka okulanga omukazi agenda mpola nga agwa ku mbiri nga gantwala. So bannange yoyo mugenyi gwendi naye Tata Bobby Origino Uganda. Tata Bobby Uganda Limited kombadde sikamanyi Tata Bobby Uganda. Kati ndi wafuka abantu bonna kati abantu bonna ndi wa Uganda yonna ndi wa nsi zonna bammanyi wano.
Tata Bobby nawe ofunamu ku budde obukola ku mirimu gye egy'enjawulo azini kulima ennimira ndi mulimi ddala osinga kulima biki matooke muwogo bijanja era kati ngenda kwebaka omwezi mulamba nga mpeera kwebaka obadde mu kulima akati ngenda nedda kintegeeza nyinza okwebaka omwezi mulamba nga simanyi ng'ate ndya etali ku bantu balala oba setting adde akamere emmere gyeri mu nnimiro batema buteri matooke nga bayita nga tulya ate nga ettooke limu lya 3 zemba kati nyinza okwebakira omwezi mulamba nga mpeera kwebaka naye ng'ate ndya awo wentuuse obubaka kibolekera abavubuka abo batagala kukwata nkumbi kulima bagende bafe bufi oba bagende bagwe mu nnyanja Lake Victoria bagwe omwo ate Tata Bobby waliwo abavubuka abatagalira ddala kukola bagende banywe obutwa baffe so bannange Tata Bobby gwenya Tata Bobby nakoyagala okwogerayo tumalirize pozi nkuliza abayimbi mwenna bannayuganda mwenna nga Sosodde oba King Saha oba David Talo oba Palaso oba Bebe Cool mwedde ku music wammwe atuyamba nnyo oba waani oba siwa nupu oba waani bakaba waani music wammwe atukola bulungi teri mulimbi wano mu Uganda atokoze bulungi bannayuganda ng'ojjako ebyobufuzi bye twawula I respect artists nze mbasya mmwe n'ekityo abayimbi mwenna nga toli oba wa nupu oba oli wa NRM naye ng'oli muyimbi wa Uganda ng'olwa n'oyiya oluyimba I salute you kisosola nze mbayimbi ate njawukana n'abantu abalala nze njagala nnyo buli muyimbi yenna owa Uganda yenna nga yali akubye ku luyimba nayo ennyimba nga 82 Kamiliyoni Bebe Cool Pazo bani bonna baluna bonna banembeebaza mwenna mwebale ku David mwenna mwebale kutuyimbira ennyimba zituwangaze singa twakwadda kitegeera ennyimba zammwe zituwangaze abayimbi mwenna oba oli wa nupu oba King Saha oba ani zembeebaza mwenna ng'oli muyimbi wa Uganda nekisosola mu bayimbi bonna mbaagala Spice Dana Basiba mwenna mwebale abayimbi abakyala mwenna mwebale mutukoze bulungi singa ffe twakwadda mwebale nnyo abayimbi aba Uganda abato n'abakulu mwenna mutukoze bulungi nnyo nene mubaamu ate asukkulumye mu banne bonna Kabaka King Saha Mansur Exokoba mama Tata Bobby kulikayo mu kuziika Master Parrot Master Parrot omujjukireko kibayidde leka n'okuleka yankubira akayimba omuliro muliro kagwake muliro awo olwo lwokka lwamunjagaza yakuba akayimba yakuba ennyimba nkumu nnyo naye bambi nalyo mukunziika wandaba layira nakulaba nekwadde nali wala waliyo bambi saakulaba aliyo nizo otazika Master Parrot omwana yali ayimba oyo omwana yali ayimba ne twamuniisinga mukama amuwa ekimu ekyomirembe nze mulimbi yenna bw'ava muziika kubanga be batuyimirizaawo tuli ku bo ate kati Uganda weeraga y'abayimbi bokka so bannange mubadde balabye balungi Ssaabasajja Kabaka awangaale nanze nnyo Tata Bobby kukyazaako so ate nze munnamawulire we so bassebo ne bannyabo Tata Bobby gwe mbadde naye olunaku olwaleero Ssaabasajja